Sikini andekao batendekao ndi mutondi mukulu byonna ngenda bibabuulira ngenda bibabuulira RIP maker oba RIP maker byonna muwere mazima ddala lwaki ani yeekuba maker ezo ensonga zonna tugenda zoogera Chitazala Chicho Mukwani lwaki yesikini yange butuse nga ne wenteekako makeup tantuulako byonna tuli bakufyogera leero kiki mwanguwe y'omusajja bannanga akyali nange teyansuula mu nnyumba byonna olwaleero njagala tuneetaaga n'akakyambaala bannange ensonga lwaki nga mbabuulire gye mutaali bannaaye ebintu byanzikira gye mutaali bannaaye omwana yazaala mweru yazaala muddugavu omwana ssa oba tassa ye omwana agendako mu kyo oba takola kyo omwana oyo mugeme banaye ensonga lwaki nazaala even myamu bebi banaye nazaala nsonyiwa obutabayita mu ddwaliro oyo gwolabye ye defending gwe bayita Ann Taylor era nga ye mukyala wa SB4 officially oli ku Viki exclusive buterevu ne Wonderboy UG YouTube channels ebiri zikyasinze okubeera nga zikasuka amayengo gaazo wala ddala nkubuuzaako ne nkugamba nti gitambudde gitya emirimu gy'olwaleero bwakakeeredde jange ngezezaako okubanga nkyagituukiriza okubanga nkuweereza subscribinga bw'obeera okyali mupya ate era nkusaba bambi video eno gimpeleka like nga tetunnaba kubanga tugenda mu maaso neyanziza webale ku likinga video eno. Ann Taylor yavaayo n'abeera nga akola live gye buvuddeko abaana ne bamu screenshotinga nga ali ku nakyo tataddeeko yadde ka makeup yadde ensonga zino zatandikira ku Farida Nakazibwe gye bwavaako emabega kaawo wiikinga emu kati egudde abaana ne ba screenshotinga nnyo live video y'omukyalo oyo Farida Nakazibwe era ne batandika okuba nga bamukuba bagamba firuta bumukola biki naye face ye naye akola social media in-laws nga bembamanyi ne babisudia ne babiteeka mu supu ebiriwo n'ebitaliiwo afe wano ku Viki exclusive ne Wonderboy UG tukugamba nti amawulire ge tutannekakasa tetugakola wabula ge tuwulira mu ŋŋambo tujja ne tugakutuusaako nga bwe gali mu ŋŋambo so be kibeera kikwatako oluusi tusaba okwetonda kubanga abantu baffe ba queens ne ba kings babeera beetaaga bambi okumanya kiki ekigenda maaso mu ggwanga jjukira nti sitole weegwirawo ffe we tugikuweera oba kiro oba ssaawa 9 oba 10 tetufa ku ssaawa as long as Biva Organic Access Building ne Hajati Kalodo okosaako Seka Mustafa beewaddeyo kututeekamu ensimbi tuzuukuke tubaweereze Ann Taylor avuddeyo n'abagamba nti ye yazaala abo bonna abadde bamuvuma abadde bamusosonkereza abadde bateebereza nti Ann Taylor ali kulya buli nsimbi oba ssente za musajja SB4 ye yazaala naye lwakuba ebintu bye tebyali ku kamera that's why mbagamba nnyo nti obulamu bw'abantu abamu nga bannamawulire ababukweka nnyo
ate nga bo bakola olugambo ku bantu abalala. Nange kennyini Vika exclusive wamwe amumanyi, temundabangako na mukyala nti ono girlfriend wange ate mulabangako ku mwana wange, lwa nsonga nti obulamu obwaffe oluusi anaffe tubukweka kati Anteira kyagezezzaako okubeera nga yedifendinga kwabo abonna ababadde bagezaako okubanga bamwogerera. Biva Organic asangibwa ku Access Building Lubaga Road, awo yitayo ofune eddagala ery'omulembe ery'obutonde. Hajati Karodo musomi wa ddua asangibwa awo Wakiso, kosaako Seka Mustafa naye musomi wa ddua asangibwa awo ku bitaala eby'ebusaabala. I sign out.